byantukako abafere bana abanfera ne banzijako ennyumba yange eyo main gye mulaba eri mu maaso awo ne bannemesa n'insigala mu ka boys court emanju ne baba ne poloti yange eri mu maaso yo ne bagifuula geeti yaabwe mu bayita. Nsaba bannange munziruukirire munnyambe ab'obuyinza n'abantu abalala bonna abandaba embeera gye nnimu ekwata ku bulwadde bwange ekwata ku mbeera yange gye mpangaaliramu kulya kwejjanjaba njamwenna munziruukirire bannange. Aya abanfera baamanya embeera gye nnimu nti bajja kusobola okunzijamu ssente. Emiliyoni 10 ze bampa ezo baazitwala ne baddamu ne batwala ssente zange ze natunda mu bintu byange. Natunda motoka zange 2 ne ntunda ettaka lyange kumpi zonna miliyoni 187 ne bazitwala ne bandika nga ndi mu bbanga. Nekinali njagala ekyokukola ekyokunzijanjaba nakyo saakifuna. Bandikaawo mu bbanga ne badduka ne bagenda. Kati emyaka 2 nga ndi wano nkuba eno nkuba eri n'eri ate sirabawo hope yonna we ngenda kujja buyambi okujjako mumwe bannayuganda bannange nga munkwatiddeko ne munnyamba nange nesobola okubeerawo ng'omuntu. Nagongobala kanali sitambuza muggo kati ntambuza muggo mundaba n'obupiira bubuno kati nfukira mu bupiira kati embeera yange nzibu mundaba bwendi neetaaga obuyambi mumugi bannange. Nsaba okuva ku muntu yenna munnayuganda nga ne pulezidenti mwali kubanga naye namuyamba abasajja be abaali mu lutalo nange singa ddala ab'obuyinza Fadulu yankwatako nange singa ndi mufu. Programu ene kutuswako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola kubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu weeri wansi awo. Ayagala okusala weight omugejjo okufuna 6 packs okukuma omubiri gwo nga guli fit n'okuguzimba noonya omwami Roy Mubiru ku YouTube olabe videos ez'enjawulo ng'asomesa era ng'abuulira abantu engeri gye mulina okuba mukuumamu emibiri gyammwe n'emmere gye mulina okubeera nga mulya. Subscribinga ate era munoonye ne ku nnamba y'essimu awo ayongere okubeera ng'akubuulira ky'olina okuba ng'okola. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayozi ze zinywere mu ddiiro ku lubalaza mu kisenge oba mu kinaabiro oli wa ddwaliro oli wa arcade oba ekifo kyonna ky'oyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Sidin Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga wooziraba wansi awo ku screen yo bakubireko tojja kwejjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde afaayo nnyo eri abaana alina music mulungi ate abuulirira. Genda ku YouTube channel Mariam Massa obeere nga tofuna obuyimba bwe obw'enjawulo n'obubaka obubulimu. Omulungi atulaba tuli Kireka Zone B era nga tuzze okukyalirako famire eno eboyaana abali ku lubalaza oluvannyuma lw'okuba nti baagobwa mu nnyumba yaabwe gye baakera ne bagenda ebweru wa Uganda ne banoonya ssente zaabwe ne bajja bayinvestinge oba bateekewo we basobola okuwummulira. Naye munnange olw'embeera y'obulwadde omwami bwe yafuna baasala amagezi ag'okufuna ssente ne beeyuna bammanerenda. So wetwogerera ekigambo kiri kimu nti baaferebwa era mu nnyumba yaabwe tebakyalina mukisa gwonna gukisemberera. Kino ekisaakaate kyakagendayo emyaka 2 gyokka naye ng'era bakugamba nti n'omukuumi ogugwe agukola bulungi nti tebalina wadde omukisa gusala ku geeti yonna batuusa ku nnyumba. Kale nno munzikize tubeere nga tufuna omwami Lubega eddala Kaabi agenda okubeera nga ate atunnyonnyola emboozi yonna kyekyaliwo kyekitaatambula bulungi embeera y'obulwadde bwe eri ku ki obwenkanya abufunya atya byonna n'ebisinga ku ebyo ate nga tutambuza emboozi eno ye yali ennyumba nga wogambye eyo
Soka weyanjulira abannayuganda. Amanya gange bampita Kabi Lubega. Ndi mu Kireka zone B. Wempangalira. Amaze webbanga ki mu Kireka? Wano najjawo nazimba wano mu 1985. Sorry, 89 bwe nazimba amaka gano. Twabeeranga wabweru ne mukyala wange. Wabweru wa Uganda? Wabweru wa Uganda, twabeeranga mu Switzerland. Era gye twasomera. Ne tukola twamala okusoma ntandika okukola, naye ne twalinga tusoma twakolanga saving of sente oba asobola okugula poloti eno, ntandika n'okuzimba ennyumba eno nga ye dream house yaffe. Kati bwe mala okusoma mu Switzerland ne ngenda mu Canada ne nkolayo MBA, ne nkomawo mu Switzerland ng'omukyala akyasoma, ne mbeera nga nkola mu IBM nga systems analyst. Ne tubeerayo nga tukola okutuusa wano mu 1997 lwe tukomyewo ng'ennyumba eyo tennaggwa, ntandika okugikola ennyumba kumpi almost eri 97% finished. Ennyumba tugimala ntugiyingira. 2005 mwayingira? Twayingira mu nyumba gy'abuuzizza. Then ne mufuluma babajjeemu 2019. Matuyingira COVID. Twagala otuyiseemuko ku mbeera ebajjisa mu nnyumba nakyo ekyaliwo okutuuka okuba nti ennyumba yammwe yabatwalibwako. Kaakati nze natandika okulwala, mbadde ne pressure, niva ku pressure nenyingira sukaali. Tandika okuluma omugongo, nenuma omugongo ninga nti ninze bamba habo, abo ne bampa eddagala nga tebikola, nimbeera mu ddwaliro, omugongo gubeera gunnuma, omugongo ne gunnuma wansi eno n'amagulu. So naga nti omanyi abasawo bonna balemebbwa, ab'ekizungu, abahabo, tukoze tutya? Bwena obulwadde buneyongedde, ntuga nti omanyi nti bwe ŋŋendako wabweru mukyala nga tulina ssente, niŋŋamba kajje mbuuzeeko ndabe. Kwe kubuuza mwami Beeka Lutalo abeera Mukono ku lw'Ekatosi. Manerenda omwami oyo abadde mukwano gwe okumala emyaka 16, naye naŋŋanira omugongo guno nkubuulire nti olina kgenda mu India kuba Obungereza buli too expensive. Ngende India nti siina ssente, naŋŋa nti tujja kufuna loan tumugekinga ennyumba eyo bakujjanjabe for less than 100 millions. Ojja kuba nga omaze okuwona, bw'olidda wakiri ennyumba ogitunde, okole ki? Osasule ebbanja ezirisigalawo, tuligula ennyumba endala kuba this house is about worth 400 million shillings. Ninga Mandirenda n'amugjawa, nanga nti gwe weesirikire. Nga Mandirenda amufuna ng'amuleeta wano nga omusajja twasinkana mu ttawuni eyo nga tumulaba, nanga nti nze sente nja zikuwa, no problem, olizimpa after a month or 2 months. 100 million. 100 million. When was this in 2 months? Ninga nanga nti okuba nga omaze okuwona, nanga that takes a short time. Bajja kukulongosa omugongo bagutereeze okomewo. Nga munne nga Mandirenda amuleeta nga nembuuza kati bya medical. Wonna nti I will organize everything for you. Nga medical nga nga tugenda wa lawyer nga atukolera endagaano n'omwami Wire Kalole Ekibuuka, amala ogikola endagaano kaakati nga mubuulira ebiri ku kyapa, nanga nti ebyo nje ku ssente tunajjayo tujja kusobola okukola ki okiriringa mortgage eyo nkuwe ssente. Nga tudduka tugenda mu gundi mu Pride nga tukiriringa mortgage eyo nga tuvaayo nga tugenda wa lawyer nga atukolera endagaano, naye ng'endagaano egamba nti aguze. Yagamba ono akuwoze ssente aguze ennyumba yo. Nemubuuza oguze nti ennyumba egula ssente ezo, nanga nti tekiina ngeri ate bwena kuzizza. Kati kuba endagaano egamba nti nguze, onazza ssente zange
banga bweriti ebyo nga biggwa. ate woba ole mwalimu akakkirizo k'okuba nti woba olemeddwa. Tekaalimu nti yakassaamu nti oba olemebbwa ntwale oba neetundire, no, ako tekaalimu. Mangu olwoyo endagaano ng'agidraftinga ng'agituwa nga tusomamu nti aguze. Mukyala ne mwantiriramu endagaano nange nti ate oba munnange obulwadde bukuluma katugende bakujjanjabe bwe tunadda wano tujja kutundawo nti kale nga tuwanira endagaano nga bagikola olwamala nga engeri gye mwali mufunye ekirowoozo ky'okutunda lwaki temwatunda lumu nemufunako ssente zaani okugenda nga tunabagenda ntuga nti katugende ngejenumizibwa ennyo kijja kutuyamba olunadda we have time ennyumba tugise ku sale tunoonye abaguzi abagigula sente zetwagala why in a hurry. Kaakati tumala okuwandika endagaano ewedde nga ye ng'asayininga ku ndagaano n'omujulizi we gwe yaleeta oli broker Baker nga naffe tusayininga. Tumala okusayininga nga omwami ono Manalenda aga tukyereye tulina okugenda mu banka bajja nakuggalawo zirina byengenda okukola mujje tusooke tugende mu banka tufune sente tukomewo mujje musayininge. Nga ne lawyer atandikaga nti enanka sitampu yange abuuza omuwale sitampu yange nga sigiraba nga baginoonya sitampu naye ng'ebula nti sitampu yange negitaddewo. Omusajja ekigundi kipayopayo nga tuvaawo tugenda ku banka nga ebya mortgage babikola nga babimala olumulani nga tuddeyo naga nti nga tunaddayo let's do this obudde buno bugenze kati mugende eka nze saawa ez'akawungeezi nja kubaleetera ssente nga negundi bakubyeko sitampu endagaano nga tukomawo wano saawa 11 saawa 12 saawa musajja nga tajja saawa emu ng'ajja emu 15 awo nga bajja olwajja nga mubuuza endagaano eriwo nti endagaano tewedde kwata sente sitampu tetugifunye kwata sente sente ng'azitubalira ng'azituwa ono ng'azikwata nga bagenda ate amaze otugoba wano naffe nga tuvaawo nga tugenda nga tunoonya wetunaasula twasula mu kawoteeri enkeera nga tunoonya akayumba wansi eyo musiraamuzi. Amala okubawa ssente mbadde manyi nti mwali mulina okugenda ebweru jjanjabi tetunnabagenda kaakati olwo broker yafikisinga ne omusajja yeefuula sheeka yagenda okukola arrangement zogenda wabweru nga tutandika n'oyo kati ono tumumaze nga tugenda owa sheeka nga atandika era nga asobola nti mulete miliyoni 3 ndeete papers biki nga tuzimuwa miliyoni 3 kano ng'atandika wanabbira kati sente ebintu ebituuse njakuweereza sente tutandika olugendo nga sente tuzikwata emitwalo miliyoni ez'olugendo nazo ntuzimuwa kati mukuzimu abawirako risiiti olujja nti sente abakubira essimu esente ono ngadduka nga sente ng'azitwalayo munnange bintu byamangu mangu nno. Kaakati ogenda okukakkana sente ate tezimaze kakati tukoze ttya kubulako mmeka nti kuliko miliyoni 2 nkwata ekibanja kyange erweru eyo nanyina ekibanja erweru ekibanja nga nkitunda nga nze muleetera kaale muleetera sente nga kola kyaka sente naziweereza tekirungi nga dde mutati sente ziganya okumala tukoze ttya nali nyina wano emmotoka zange 2 waliwo wogani waliwo ne benzi nga nzikwata zombi nga nzitunda nga nkwata sente ezo miliyoni 3 nazo nga nzimuwa ng'omusajja afuuka muleete sente muno nti nkubulire tugenda kulemererwa omusajja sente nga zituta zimazeewo
kati sofa yatwala ziri miliyoni 10 kati ziri zino zingire miliyoni yakala miliyoni 186 azimazeewo. Bino nga nalyo ng'ebigenda okulema. Ssebo loodi beeko ono broka yamuleeta nga tumusinkana alina ono manerenda era alina okutegeka empapula zammwe n'okubatwala mu lugendo ate yali akolaga ne manerenda bebamu mumanya mutya nti bebamu tukimanyira ono tugamba nti batufera ani agamba nti babafera manerenda ng'agamba sente bazibafezeeko yakati mwe babafera ye ne broka ng'aseka mwe babafera tumuwe omusajja oli omulalu siga otutwalayo nti babafera batufera ndi ng'awo naakwata essimu ng'agikubira oli organizer w'olugendo essimu kweri bagigyeko dda nga tukubira ono essimu ng'agikwata owai kakati tukoze ttya nakati babafera kati ne bakolera ki batufera nti mugume mutereere nga munnaye nga lutukule nga tuziteeka mu nnyindo tukoze tutya. Ewayitawo ennaku waliwo omusirikale nakati abeerawo nga tumuyitiramu naga nti manyi turipootinga omusango nga tutwala omusango twagenda nga tutwala owa loyal expensive wakabega aga nti ogwo omusango tujja kukolako nga tumuwayo obusente ng'atandika omusango tulaba nga sente tuzisobola nga tudduka nga tugenda ensambya ku CID turipootinga omusango naye ekyatwewuunyisa otulipootinga omusango omwami eyateekinga omusango ogwo ng'aga nti nze sijja kusobola kugumaliriza kanguwe munnange mujja kudda enkeera nga tukomawo enkeera nga tuddayo nga tuwa omusajja omulala musoga waba omusajja kana linnya lye ng'akola ky'omusango ng'aguddamu ng'agudraftinga nga tusayininga kati bwe tudda mu kasiraamu kaffe nga babagamba nti mufeeddwa mwali muli mu nju yammwe nga mukyabira tuli musiraamu babagamba nti babafera bamala obbawula ssente nga bagamba mufulume ennyumba tebatugobamu nga bamaze bawula ssente lwaki awesiwe mwababira omusango kubanga bano mwali temubaguziza nga mumanyi babawuze nali mulwadde olwadde nga bunuma kaakati ono ali ku nze tukoze tutya ate buuyo batubbye byonna byaliwo 219 sore kaakati ebyegundi bi-infrastructures ebya poliisi ndaba tenekyekoze terinaawo ki bwe tuvaayo nga chairman atumira erusi chairman nga tugendayo ngaaga nti omwami ono azze wano agenda nti yaguze ploti yammwe tumbuza omwami ani kati aleese omulala kati wazzaani wazze Isima Ssenyonjo yaguze nemwamba yaguze ng'agula ati nze situndanga nnyumba yange mwami oyo endagaano eriwa ng'aleeta fotokopi y'endagaano era mu nnyumba yagenda ogitwala nga mwana that's impossible. I have no dealings with that man. Tumumbulire nga tebitandika ate ono omuntu owokubiri ayaze mbino ate wakika kyono okubira ku mwami oli takwata ssimu kati ekyomukisa waliwo mwana wa mwannyinaze ng'ava mu England nga gyatuuka wano asanga tetuli mu nnyumba ng'atunoonya mutawaana ki nga tumubuulira
ng'akwata essimu ng'agikubira omwami essimu ze zibirako ye anirinda ng'oyamuga nti abo baguba ddalu nzaawo nagulawo oyo omusajja tatalina magezi mulalu awo nagulawo era toddeyo kuŋŋamba bintu ebyo nga twagala kuwa ssente zo nti no saagala ng'agaana onanga nti omusajja ng'agaanye naye nga tobagali tumukolere ki kaakati mu kugaana kwookwo tuba ngaddemu ono nga amukubira nti oba oyagala kufa tomanyiira nzaawo nagulawo tuba omusajja ali siriyasi kati ng'atandika essimu ezange takyazikwata nga nkubira buroka beeka buroka neyanga nti naye gwe tolina magezi mu ndagaano bagamba nti otunze ate kati omugga okyuka nti ate bakuba ennyumbayo nga bagikuba batya ne bonata miliyoni 10 tojja kufuna nnyumba eyo oli yagula nga bali bagambye bakuwadde lya mwezi bagukkiriza okuggwako yanga nti omwezi oguggwako nja kuwa ogwokubiri kaakati ate obagenda nti omuwe ssente ze lwaki agaana musajja aga nti ye yagula tombuulira ebyo nti nti kaakati bwe yagula bw'ati sorry bwe yatuwa ssente yagenda n'akyusa ekyapa wali omuwadde transfer form ekyobusiru byonna biyina wabiri omusayiningi usanga balase bakola muneefe twali tusayininza oba otundidde ddala bwotuukira okukola gundi transfer form kati taking advantage mu bulwadde bwange atupapya alese ebipapula byebiki nga twali tusayininze enakyusa within 1 week ng'ekyapa kyuse kuono omutani wange bwe yajja yali agalasewo kaviti ng'agenda mu langi asanga ekyapa nanga nti nkuwulire kojja ekyapa nga bakyusa dda kiri mu manyagaani gamanirenda tukoze ttiimi tunga byonoonese ekyapa kyali kyenkana kitya anti kinyumba eno sorry no proti eyongulu teriiko neye manga teriiko kaakati ekyapa kyokka neeriyo wansi yaffe nawali nawo waffe kaakati kyamani nga muga nti nga munyonyola wano ebufaanana kyamani ng'ayita saveya we olaba interest eri awo kyamani yasasula ne saveya nga bamuleeta wano ye omwami agamba nti wano wonna yagulawo emmanju eno proti eno neeri mu maaso kyamani ng'ayita saveya nga amugamba nti no proti gye bamogeginga eri egi ey'owakati toyina entrance yonna ku nnyumba eno tolina wayita ng'asirika nali ndi awo geeti ey'emmanga nali nsibyeyo ng'agimenya naganzi tusobola okugula nanga tekuliiko kkubo geeti ng'agimenya ng'atandika okuyitawo ng'aleeta abasajja babakuuma ng'abateekawo akali olamaze otwevikiti ng'atumaze ng'ebyaffe nti nga biggwa abagoba mu nju mwasooka kugenda wa twagenda wamanga awo waliwo kasiraamu awo tupangisaawo oluumu lwaki temwajja lumu wano emuli okusobola okujja wano yasooka nawo n'awambawo yasooka nawo n'awambawo yalina shock it was a shock omuntu okujja n'akugoba mu nnyumba yo nga tolina wadde n'olugoye lw'okyusizaamu kale twali tuze n'ebintu bingi okuva wabweru najja yatabuka lumu n'abikasuka wabweru enkuba n'ebikuba byonna tubisooma tubiteeka mu ggala y'omu eno ennyumba yasulangamu nkoko zamuliraano nga muwadde ateekemu nemugaba bijeemu tubijjamu tuyingira omwo ntwebaka ennaku yaffe akali ntujjamu nga omusajja ono nga tubonyabonyeza
First of all, we don't have money. Tunamuwabirawo nga mpita ku bamawulire bano ng'awala abamuli abajja wano abo be yayiga era olujja nga bawa ssente tebadda olwowa ssente tebadda kabano nga balemye omusajja mugagga alina ssente tolinawo omuyita yakuwola wagenda nojjanjabibwa oba byetwogera ate nagenda tondaba bwe nfaanana yenna saagenda ndi mulwadde ondaba yenna ngongobadde ekigendera tewakifunamu saakifuna naviiramu awo ndi wano am crippled almost mugongo gunnuma ndi ku bihabo ofunye akasente nangula eddagala wefunye ampaddeyo $2 nengula eddagala bakuuba omugongo naye nohanga sikyalina maanyi kati nzize ku miggo ndi awo n'omukyala tunoonya zakulya mumbeera nti munoonya kyakulya kaakati tubeera kyakulya famire yange ennene nnyo oli akuwayo $1,000 oli naakuwayo $2 omu naakuwayo $3 n'obeera awo first of all olya bubi olina psychological problems tolina ssente n'osabiriza mu mikwano gyo bannange mugundi mpaayo $1,000 kati bwetyo tubadde tutambuza obulamu wano kiki ekibagumiza ababiri wakati mu bizibu bye mulina ekitugumiza nti ekyokusooka we trust one another. 2 kati waliwo omwami omu akola mu state house be bakola department bano bakateeyamba baani baba bali awo munne omwami oyo ng'ajja wano ebbanga si ddene nnyo ng'ajja atandika okukola ki nga atubuuza ebizibu byaffe nga tubimubuulira n'agamba kale kansooke mpabulishinge ebintu bino ensi yonna Uganda ekimanye ng'akikola ekyo era yeno process namwe gye mulimu kakati nimwa nti naalyagadde nnyo His Excellency President Museveni abantu bano nze bwe mmala okusoma nali mbalala eyo nga gye mbeera 1972 waliwo olutalo lw'abayeekera abafronasa bayingira Uganda kano Fadulu ng'abakuba nali nva na mu tawuni okukakkana nga muli mu mikwano gyange bwe nasomanga nabo mwebali nga tukuŋŋaanya abasajja abo nali ne mukwano gwange the late Paulo Nyakwenegura yebbawo ono omukyala akola mu State House Paulo Nyakwenegura Grace nga munnayinga nti nkuuli abantu bano abamu mikwano gyange babanaanuka baani bonna bali muno baakahunga nga mbatwala owamwanyinaze Nyamitanga ku ssomero nga tubakwekayo nga nyamba abantu abo nkuŋŋaanya eggaali zange 6 nze ne Paulo nga tubateekawo sooka tusirika nabo tubafiidinga kusalo twavuganga basatu bana nga tuba tubazaayo tubatwala baddeyo ewaabwe e Tanzania gye baava n'olwekyo kaakati ninga nsaba President Museveni nga bwe nayamba abayeekera be ne batabatta ne bagenda njagala naye anyambe mu nsonga eno kati gye nnimu antaase bino bye nnimu ennyumba yange enzirire ssente zange ze baatwala nze omwavu bazinzirire nfune n'ekyokulya nakyo kikulu nnyo ate naasiridde n'abeerawo ensonga zange enkulu nyongera okuzirambika ensonga z'ennyumba kyekyagituukako otyo ennyumba kati yassaamu omusajja waakuuma mwali nakati mwali yakuuma era ffe tetusobola kugendayo eyo tugirabako obulabi kyokka naye ng'ennyumba ye yamanyi yagezaako giddaabiriza eyo nayo neemulema kati eri awo bw'eryo ekikomera niyakyekirimba omwami yo nga bwe nakugambye before
twagenda okujja nga muze tukoba mu nnyumba twasanga taddewo ekikomera kino. Akati oli omusajja gwagamba nti yagula ne mubuuza mwami Isima kino ekikomera kizibu kitya, naga nti chairman byezze naye wabaddewo n'apima nzaawe nyina okuteeka ekikomera okusalako ekikomera nga bakizimba nekingeyo wange fuuti namba wano ploti eyo entetuukayo ye tekyamulwira n'azimba nga bwayagala n'agatta n'atwala ettaka lyange n'akozesa n'ettaka ploti eryendala lyekkubo lye era nze n'anziba eyo siyitayo. Eno enju yange ne bwekwata omuliro ate fire brigade n'ayitawo eno yagisibirayo kati n'anteeka mu prison. So kati eri plot naye wagifiirwa eryo ye emmanga eri nasigaza wano wokka. Abaana bo bali kati waliwo omufuuka nga omu akanika ssimu ate omulala yamala okusoma naye kati tanaakufuna mulimu agenda mu mikwano gye eyo n'alejjesa n'afunayo kaafunyeeyo. naye nga mbeera nabo babeera wano. So mu mbeera kati ey'obukulembeze okuva ku b'okukyalo paka ku bonna ab'obuyinza olinawo essuubi y'obuyambi sofa w'otuuse? Sigiina. Bonna tebali kusaidiyo? Nafunayo omuntu ng'ali kusaidiyo ng'olabye ddala nti kyaziza okukola kiyambako? Kaakati bonna benyina chairman yennyini wano baali bakola elections eziwedde. Yali musajja wa DP n'ayingirayo gundi NRM. Oyo yennyini baamuwa $7,000,000 abayambe bonna basobole okutwala wano. Oyo tetulabagana be banne yadiiringa nabo ali ku bribes ali omwami oyo. So kati nobeera ng'oli mu bbanga? Ndi mu bbanga nzi ndi awo nzekka okujjako ono omwami yavudde mu State House Andrew kati yeyekka yatuliko yatukola bino byonna okuorganizingamu ab'amawulire naye nga siinayo omulala. Embeera yo kati tunuulira embeera y'obulwadde essaawa eno kyekiddako weewulira otya okusinziira ku ebyo byonna byozoyitamu? Ndowooza ondaba ntambulira ku muggo oba atwalira ennyumba enali ntambula ne kale ntambulira ku muggo omugongo gunnuma 24 hours n'amagulu muno mwonna gannuma. Eddagala lyendiko omukyala bw'agenda n'afunayo $1,000 mu baganda bange ngaawo n'agulayo eddagala lyange erya sukaali ate nyina ne pressure nalyo n'agulayo n'ebyo pressure. Olumu sirifuna nenywa omuluuluuza nagusimba naawo kati gwenywako nimbeera ku muluuluuza kati nimbeera nga ndi mu bbanga just kulinda ninga nti olunaku olumbe lunamegga. That's the end of my life. Kati embeera bwe tubala abalo gimazeemu emyaka egiwera 2 ng'oli mu mbeera eno? Ndi mu mbeera eno bweti. Si byangu. Bizibu nnyo. Si byangu. Bizibu nnyo. Naye nga nja kusaba osome ennamba y'essimu tomanya yenna gwe kikwatako kiyinza oba kimukutteko mu mbeera y'ebyokulya kiyinza oba kimukutteko mu mbeera ng'alina amagezi ffe ge tutalina wano kati okulaba ng'ozza ebyo. Ennamba y'essimu neyanzige ennamba yange ya MTN eri 072 50 16 18 mu Airtel eri 0705 835 384 0705 835 384. kale yezo ennamba zammwe ez'essimu. ennamba zange ez'essimu ezo. Omuntu waba ayagala okubeerako kyonna kyakutuusaako oba magezi oba bya ssente oba byakulya ezo ennamba zitufunirako. neyanzizza.
kale emboozi tugenda soka tugikomyeko wano ebisinga tubiyiseeyiseemu naye ati tutegedde kyoyitamu ennyumba yakugibwako essaawa eno wasigaza katundu oli wafuna kabajjo kooliko keweekutte naye ng'ekikulu ekisinga mu mboozi eno oli mulwadde obulwadde buyita omutawaana ate bwe bwakutuusa ku kino n'okunziba bino byonna mulwadde kale byongerwako oli wakuyamba abantu bonna wangi gamba buli muntu yenna ali yakulaba buli muntu yenna andaba nsaba abeere wa kisairinze anyambe mu mbeera eno yennimu first of all okulaba nti amaka gange ganzirira secondly n'okunyamba mu bulwadde bwange ndabe nti nsobola okwejjanjaba thirdly n'okulya n'okunywa bikulu nnyo n'okugula eddagala erinzijanjaba limbula ninzira ku muluuluuza okwetaasa sukaali naye ate ng'obulwadde obunuma obundi mu mugongo obwo simanyi bwe mbujjanjaba nsaba bannange mubeere bakiseerinze munyambe mukama nange bino byantuukako saabyagala osanga enkya naye nga nteredde nange nsobola okuyamba mwebale nnyo mwebale eddala amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu vidiyo ate nze gwe balabye ku sayiti yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola ki tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri saate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tank eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba tulambulako nga tukola entono y'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka kuki ku nnyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10 otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko tulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nnyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera lunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe ekyo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula. So etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssente yo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbali awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2 kweno level kwe tuyimiridde wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes, bannange tetukolera bagagga bokka ate era tetusijja bayita baavu omuntu wa wansi omufuna mpola fenna gye tuggwa nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbuno nno nkolera baneeno wabula buli omu era
buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha, Prince Charles Drive, Plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde ennyo mu kamera, naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli.